Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Chenda musanva kasisa sofemu maforo yo simbe mpologoma enunje yedembe tongero kwaniza katempozi mu Wolokoso mu weekend taxi ne kutukugamba from here tulumbira wo kayunga wali ali mpozi ku nsalo ya Uganda kachiri tulungira we kachiri kachiri wali ku boda ne tugamba wali ali mpozi ate ku Freedom Garden ze kachiri wetugenda kuwera ne neyimbira byange ngabana bafuna visa omutwalo goko kuyingira zira fo mugweyo tegalo kuwera mpozi ngambuza ku Kabenge ku Joe S Shiwa Brokers tawanyi Joshua gamba wali ogamba takufesino Hack Energy wali kayunga mugamba mutya Dina Lwega Chicken yawe bwase mugamba mutya Diana mpoza ate kuigana Institute ogamba mutya Kia Emma promoter Juma mwe namba agala nyo nene mboza ako kuchaliwa mamita state icon ali mu USA Michael Judas nkubuzi zako nyo Nyanzi live nayo kubuzi zako nyo ne Big Shan nembuza ako ku Enoka management yawe ka ntwale kwata atumude empologomenu jedeme ne boy busu checho no. Okay, omwaka oguwedde mpozi 2019 omukulu amanyiddwa nga Bajo Events obolinzo omuyita Andrew Mukasa Alphonse yafuna mpozi obuzibu era bwatyo nawo wabirwa abanagulwako omusango mu kooti ng'avunaanibwa omusango mpozi ogw'okukozesa obubi omutimbagano bwatyo nayogera ebigambo eby'embu ebinyiiza pulezidenti wa Uganda omukulu Yoweri Museveni Kaguta wabula omusango guno mpozi ng'ayita naye mu baloya be omuli Elias Lukwago yajjanga mpozi ajja bagufollowinga mpola mpaka olunaku olwajjo nga bwajja bamuwuba bamugamba ko mawuluno era okukakana ng'omusango tegusobodde kubeera mpozi nga guwulirwa mu mbeera entuufu bw'atyo olunaku mpozi olwokusatu bw'atyo omukulu ono yabadde mpozi yagiddwako omusango guno oluvannyuma lw'okubeera nga obujulizi bwabuze obulumiko omuntu ono nti oba oliawo ebigambo byeyogera ku mutimbagano gwe byanyiza omukulu pulezidenti bamaze kuwa abajulizi olanga kibatudde mulabadde bayida ensoko mu musango guno nsoko kobaza Elias Lukwago yo gavumenti yaleeta abajulizi nga tabamanyi kusoma biri mu katabo bajja mu kooti nga tebalina nakatabo k'amateeka nga babinoonya ku Facebook na Google ali Lukwago n'abakubamu ebituli Lukwago n'abagaba bano baana bato mu mateeka n'asomesa omulamuzi nga fani wa Lukwago Elias Lukwago kyalibira omulamuzi asalawo era asokeddeko ba Abitex Promotion ezikasami mu Malende namwe bakakalamu abamawulire mwenna ababaddewo nabamubadde mujja kusunga Katonda baweereyo omu omusango gwa Alphonse Mukasa Andrew amanyiddwa nga Bajo erinnya kadde nnyo jetumu ku misango jetubadde na jemi nene wano jetubadde tujjanga tuba wano mu Wolokoso kale nga naffe bulijjo tusabiriranga gugwa ddi era Katonda yatuyambye byambi ne gugwa kubanga abadde avunaana Bajo omukulu yamukulembeze eggwanga atasaana kuba ate nga awulikika saidi wano nga ensonga zino zaffe z'abayimbi twasemba okuwulira nga tugamba nti omujulizi omukulu oba alina ali ku musango guno omukulu alina kuba Pulezidenti Museveni alina emisango emingi mu ggwanga ati yatidde okujja mu kooti nga looza bagenda mukwatirayo emisango kisebo gye wategeera kuba twali tukyali kugugo nga gwe Bajjo ogugu kwanyiza omukulu ate omukulu bamutwala mu ICC bayasoko bamutwala mu yalula ICC eyinza omukwatirawo okujja okumbeerako simanyi balokwago bamutwala mu ICC alina emisango mingi nnyo akati atya okuyimira mu kaguliko nalooza bayinza omukwabeamutwala ensonga ey'okubiri sirina buzibu kasi nakinanye nkubira kibira bwerere kigera nsabati na misango ensonga ey'okusatu bannansi babadde mabega wange bonna baatidde fudi y'abantu kwanza enderedde y'abantu babulijjo ababonaabona ati ndowooza baalabye nga bansibira bwerere olw'okuba nga njogera ebizibu ebiri mu omuntu omunaku owa wansi okusinziira ku Alphonse Mukasa agamba nti omusango guno gubadde gumumazeeko ejjannakakaawa lwa nsonga abantu badde bamulabanga omuyekera okusinziira ku kifaananyi ekyamusiigibwa poliisi n'abamuvunaana okusooka gwansuledde gwantakyalibwa obwongo tanga ndi eruzira nomanyiko naawe erinnya negufuula ng'omuyeekera nolwekyo tubadde mu mbeera zange za muntu paka namaze kusala okunsazza naye nga bweri nkola yange ekyo kyawedde era sijja kuwaabira gavumenti kulya ssente za mulimu wa musolo sagala abatabaka benga abaagala okulya ssente zaabwe baweera omusolo omulamuzi si yabadde asala omusango aza gubadde ne bakamaage omulamuzi balina buyinza bwemagezi okusala musango okusinziira ku muntu nga asinze omusango ebiseera ebisinga bateekayo okusaba kwabwe mu ngeri y'okubate nga babayirira kale nno okusinziira ku Bajo n'agamba nti omuntu nga ye gwe yameze Pulezidenti Museveni tagenda kumuterayo musango kumuterayo kuba ate nga mulirira kubanga bambi musajja wattu ye nga Bajo agamba nti alabika endala nga talina yadde ssente bambi
ya complain nti oba Museveni talina wakola akolera bannayuganda talina mulimu gw'akalakkalira ate naye zimudipendingako nezimubezaawo za bannayuganda asobola kwenyigira mu ekyo kikola kulya ssente z'abantu nga babonabona agenda abaguliremu eddagala ze yandibadde ambirira kati mu bufunze bamusonyiye sendamusonyiwa njakukolayo njamwesasuza ng'omuntu mu ngeri etali yakufiriza ggwanga ono ye Wolokoso omanya ebisawo bigenda kwesibanga wowe okulwokubiri lwa wiiki eno ate nga mpozi lwabadde lunaku lwa ssanyu nnyo pulezidenti mpozi w'abalavu niga owabasemyekozo yatuuzizza mpozi olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku katikati restauranti ng'era mpozi nga aliko ensonga zonna zayagala okuggusa kuzikwatagana ku kivulu kye yatuumye Eddie Kenzo Festival ekyokubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 ekkololo wabula omukulu ono yabadde atuuka emizira gye yatuukiddemu embuutu ze yatuukiddemu wamu n'okukumba bandi ng'olinza olowooza baleeta pulezidenti wa Amerika. Twaniriza omuyimbi ali international ng'abeera asula mu Uganda. Omuyimbi yekka gwe baagala ebweru ng'asula mu Uganda. Tugenda kufuna okwogera okuva ewa Eddie Kenzo era kuno okwogera kwa Eddie Kenzo yekka. akageri wekali nti Eddie Kenzo yekka yagenda okwogera mu nsonga eno akira naffe ne tumukuwa era ne tuwayawayamu. Abali ku Radio Simba program okozo ne kakalamu mwenna mbagala nnyo. Okay, gwe yasooka ekivulu mwaka ogwe. Guno mwaka obadde olina okukola ekivulu kino bakyakuguddeko. Ekivulu kino mbadde nnyino kikola. Naye wabaddewo baganda bange bangi nnyo nga bagenda kukola ki. Ate nga saagala kubalangiramu nemba wakaspeesi. Okay, njagala twawulira wakati wa concert ne festival. Kati okwawula wakati wa concert ne festival. This is a festival concert. We are going to have performers. Tunafuna abayimbi abayimba nga bulijjo. Naye tugenda kwongeramu ebintu kwegamba kijja bikyakuva ku macha mpaka ddi sibya kujja lwaggulu n'otulanola omuyimbi n'oddeeka kino kyakweyagala kujja n'abaagalwa abamwe family eno tugenda siiba wano nange kennyini nja kuba nyina tenti yange wali nakyenja kusongako kye baleeta ngenda kujja ku macha wano tenti yange egenda kubaamu n'ekitaanda nga bwe mpowamu bwengire kika nga bw'omanyi ababanja gavumenti bangi wano ne mwana mulenzi Eddie Kenzo agamba naye ali omu ku babanja gavumenti olw'ensonga myaka nga 7 egiyise President Museveni yakozesa oluyimba lwe olwa stamina mu campaigns ze era bw'atyo n'eŋŋombo ye n'agikozesa nga bw'agamba nti ye President Museveni alina stamina era bw'atyo yamusuubiza okumuwaayo akasente wabula mpaka kati akasente tekatuukanga so nga ate yali asuubiza nti akasente kano agenda beera ng'akalya n'abantu be aweeko ng'aseyalinga n'agamba wano yategezeza akasente nakavaako naye wakiri okuddiza abantu bange ngenda kugaba at least boda abantu bange basanyukemu nga bw'owulira wano. Sente zireza stamina. Jejino gyonna emyetegeko. Jejino gyonna emyetegeko ngenda gaba boda sebo sibya kusaaga era omuntu ajja gitwala. Anti mbuzi ziri zaaganira kati yagala bawa kuzizo zireza stamina ze wali obanji. Kati tensasulanga osegeera tiyansasula neze bino ne bina bivaako tuli myaka almost kati 7 kati sikyayinza kuddamu ebyo. Aya. Nga tujjeko Eddie Kenzo kutandika ekintu ekyenjawulo oba oyinza kiyita ekipya mu Uganda kyetumanyinga festival kyebagenda okukwata nga bakola Eddie Kenzo n'ekibiina kye ekya Big Talent alina ebintu bingi nnyo bye yannaze ku nnaku lw'okubiri luno mu byo mwekubeera nga Eddie Kenzo nga ye sakola ekibiina kya Big Talent n'abantu abakikolamu nga bo abayimbi be bonna nga abantu baneno yabakolera ideas zibafuula ati abayimbi kitegeeza nti bonna webadda wonna oba bageze mu bivulu byonna balagayo bulazi id ne bagamba nti I'm from Big Talent. Yeah man. Kati nzate manyi ffe aba Big Talent tulina era bw'oŋŋaana okuyingira obona nze bwemagi ngojeyo ka ID ngera bula abaana bonna baba nabo mbagana nze ndi mu New York ova Big Talent ekinjogerako kiikino kale ne New York yino ngirabyeko alina ku 010 baba bamwena anyway tusiibule abali ku Lokoso dentite soko je njagala kwanjulira Stein wana ono Stein ye producer yakoze olimba tuyagale mwana muto okitegeera aluddeyo nandibadde namulazidde abantu nene nga bumanyi useme wafunye girlfriend nga tombo so bitamula bulungi ya bachali bange mwe namba ita yanikira ddala kugwe kakalamu ne bokola nabo abali mu studio na buli mutie nawuliza Radio Simba then mukwano gwa mwendi muganda wamwe bwe mmate mumpa disino na nkiza badis muje mumpe then nange nzirize kubanye n'abantu bangi bendabirira sina bingi byenyiza kwogera awo
ne bwentu bwenyimiridde. Naye ayinza nange okumpa akawolokoso waliwo yakanyimye naye gwe wolokoso kampadde. Okay, kubuza pera jese kwa tengo tumbu de pologoma enuje yedembe wananga wetudda akina ndi muyimbi muto ntandika butandisi bino bibyo era bikukwatako era biwulirize n'obwegendereza asobola okubatenga ofunamu ekyo okuyiga naddala nti oba oliawo ng'ebiseera ebisinga obaofunyemu ekyo ofunye tutumu osobola okubatenga oddamu nga okolanga interview omanye engeri gy'oddamu ebibuuzo kubanga bangi baminga munywanyi ono Eddie Kenzo ebimu ku ebyokwerabira bali bye yasooka nabyo byemuleetedde ebizibu nga bino. Abantu abamberedde mbanji first and foremost nze abantu abasinze okumbeereramu ennyo be bafaana abanjagala kubanze ndi muyimbi ayogeddwako ebigambo ebingi ennyo naye abawagizi bange ne bagamba nedda katusooke twetegereze mugamba Eddie Kenzo kino naye kituufu ne bakinoonyereza ng'oluusi kiso ne bagamba Eddie Kenzo bagambye kino ne batunoonyerezaako era nensigala kubanga abo abakikola bya mirimu baagala nafuwe baagala nzire mu kyalo naye abantu bange bambeereddemu ne bagaana okukkiriza ebbanga lyonna nakati nateddeyo festival era owulira batandise ogikuba okitegeera naye nga bya mirimu naye abantu bange bamberedde muso nze abawagizi bange be abantu besinga okukola ki okwebaliza ddala then nentandikirako n'abantu abambereddewo okuba nze ne mwana wa street bantu bangi bansuzanga hajati wange Mengo abantu abankozesezaako baboosi bange bazze bankozesaako mirimu egy'enjawulo kuba nze nali mperezaako ku bizimbe nali ntunzeko obunyeebwa bwakajiiko naye nga ndi muto naye nga abantu bampa emirimu kuba bannumirirwa so bonna bannyambye nnyo then ne tujja mu music kwekuli abantu be natandika naabo ebbanga lyonna Mick Wine yanzikiriza okuyimba naye then Bobby Wine yakola studio ye nenjikoleramu nenfuniramu success. Katindo nga bwowulidde ku bantu bamenye ayina omuntu gwe yatoba ennyo naye nga teyasobodde kubeera mpozi ng'ate ng'amumenya ono ye mwana mulenzi Aziza Zion. Wana Aziza Zion weyaviiriddeyo mpozi n'akola akatambi nga yeemulugunya n'agamba kibi nnyo omusajja ono okubeera nga tamulikogonizinze ng'ate baatoba bonna era bw'atyo n'agamba oyo omusajja anoonya kwerungira yekka tamanyi bantu be yatoba nabo. Mugamba mutya mikwano gyange amanya eddoboozi Aziza Zion. Olwaleero ekindeese nina ekintu kinnuma. Nze ndi musajja musiraamu tebukkiriza muntu kulimba obusiraamu tebukkiriza muntu kubba naye olwaleero ekindeese wano maaso gamu kyakwogera ku muganda wange Kenzo era neewuunya nnyo kubanga Eddie Kenzo omusajja musiraamu ng'asobola okuyimirira mu maaso g'abantu n'ayanika obulimba ayagala mugayita amazima. Ekintu ekyo kyannomye nnyo wakiri teri kintu kibeera kirungi ng'omuntu akwogeddeko nga bintu by'amazima nga wali obikozeeko abamanyi bamanyi otherwise ebbanga lyemaze mu music industry temundabangako nze issue zange ne Kenzo zirulinga za myaka 10 because ye always ayagala nnyo sympathy eri abantu mu public mumukwatirwe ekisa musimanyi mukole biki. Aya basabanyabanyabo mutukirize tubandulire utarasematalo erwanga mu butongole. Azizi natandika naye Azizi yennyini anakayimba olimba solonly yafunamu nangu butategeeragana era nangoba namulamba toddanga mu maaso gange taddanga kungamba nti katikomawo so awo mazzi bitegeera mukama wange. Kenzo nze saagala sente zo zolina. Kenzo yo success eryo ssanyu lyange nze okubanga mukama akiri nkya n'akuwa success nobeera successful because naliko kujja neyo nga tugitandika. Agamba Aziza Zion nti Kenzo kirumya mpiri mu mwegendereze naye bw'okiri nkya noyimirira bantu ogamba ebintu by'obulimba ng'obigamba abantu babikirize ng'amazima because oyagala sympathy that is not good. Ekyo si kirungi. Nze banga byenabeera naawe bitwabeera ffenna byonna byenakukolera byonna byenakola biki byetwakola nabikolanga because nalina omutima ogukola ebyo. That's me nazaalibwa bwentyo era nze sisobola kukeera nkya nenkuwaayiriza ku buli kye ngenda okwogerako sigenda kukuwaayiriza nengenda kwogera buli kintu kyonna abantu balina okumanya nti buli kirumira mpiri bbiri oli hypocrite. Aziza Zion agamba nti yadde omulimu omukulu gwe yeewala nagwo agulinamu era agulinamu abawagizi bangi n'ekyabamanya bwino n'ebyama byalina byasirikidde nga Azizi ntomoni. Kenzo sigaana mukama yakuwa omukisa that's good eryo ssanyu nobeera successful. Always mu lugendo lwo mulimu abantu abakubeereddewo you have to appreciate them. Oba appreciating tetugenda kuba appreciating because oyagala olina bbawa sente olina kuba appreciating ng'obalikoganizinga emyaka gy'omaze ng'oli mu field ng'oyimba ng'operforminga diri wali okedde n'oyogerako mujja neyo n'ogamba nti gundi omusajja oyo alina kino na kino kye yankolera. Mu madaala bwe ziba steps waliwo eddaala erisooka n'obeerawo eryokubiri ne bwe kuba kubala kutandikira ku emu tosobola kutandikira ku 10 kubala never naye ebyo byonna bibeera mu bulamu
ebyo bobanga wuliranga essanyu lyo lyali lyakukeera nkya kunteeka wansi because bw'okeera enkyo wano njogerako olabanga abeera ninyisiza eddaala no nze sirina kyenkwagala kati tolina kyosobola kunkolera ne bwe batonjogeddeeko mu history wo mu bulamu wo togenda kukeera nkya onkozese togenda kukeera nkya onyambe naye nze mu history obulamu wo kijja kubeeramu ne buli kikwekera emyaka emeka ne buli kikola otya tekigenda kuvaamu nina bingi byengenda okwogerako abantu abatakumanyi balina okutegeera obuyimba obuduula bwe butyo bwatyo ng'amuduulidde ne azizazyo naye n'agamba bali kujjukirako kiddala Eddie Kenzo. Twagala okusaasirako omunywanyi Paraso etukusabira osobola ng'osukka bulungi munnange era nga ku Lwokubiri onaabanga okomyewo tujja kufunayo akadde twogeremu. Mbuuza ku DT Solar mpozi CCTV kamera we Nansana ne mbuuza ku Namutebi Rehanix ogamba otya ne twongera okujjukiza from here tulumba Kakiri Freedom Gardens neyimbira byange nabategeezezza tenti y'abalavu niga ne bannamyekozo semyekozo ne bannamyekozo nze ngwengenda okutuula ninde omukulu Kidomole abaleeta abaana be akoma okuba receiving ssaawa 6 bwe ziggwako toddamu kuleeta mwana agambye akati akatasinga omwana akayina amukoona mu kawompo. Mukulu Alfonso tumukuyozayoza okubeera mpozi ng'omusango yagumeze mukulu Alfonso nengo twongera okujjukiza nti gwe nayagala okubeera mpozi ngate omanya programu zaffe zino genda ku Bokati TV ojja kubeera mpozi ngate ozisangayo teekamu ekigambo BOCAT ojja kubanga otufuna bulungi nnyo ate oba Kakalamu Times owandika TYMZ oba ku Radio Simba TV ojja kubeera mpozi ngate otufuna bulungi nnyo. Lwaki tetuva wano? Amina. Choka, you guys, get serious. Hakati Rambo loka sawe deyo. Ne sawe dako mjikole na mwe.